Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'da balungi abaliyo mwenna assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mwaka gugenderera tufundikira omwaka gwa 2024 biidhnillahi ta'ala. Olwa bafunye ebizibu ne bibatuuka, abalala bafiiriddwa abantu baabwe, abalala mali yesanyeewo n'ebirala. Ne mubaamu abagamba nti mwatugamba bw'oba okoze ebirungi Allah ajja kukuuma, kuumire mali yo wangaale bulungi, naye ate nga naffe abagezezzaako kitukutte. Tubagamba nti Allah subhanahu wa ta'ala nkola ye, era gw'abadde akola ebirungi njagala ogume. Owebibi gwe ngamba nti awo Allah subhanahu wa ta'ala eba warning, kubanga gwe omukozi w'ebibi Allah subhanahu wa ta'ala asobola okuzikiriza oba okuteekako ekibonerezo ne kibuna nalumanya ne saalumanya bambi n'abakozi b'ebirungi ne kibatwaliramu. Naye buli we kijja kaakati gwe omukozi w'ekibi kibeera kwesasuza okuva eri Allah subhanahu wa ta'ala, era abakusasudde ku nsi ate nga ajja kwongera ku nkomerero obeera nga tewenenyeza. Naye ate kubakkiriza kubeera nti Allah subhanahu wa ta'ala aba kireese ekibonerezo naye nga ajja kusasulamu empeera ku lunaku lw'enkomerero. Ogenze nabali aboononefu olw'ebyonoono byabwe ku nsi. Abdullah bin Umar atunyumiza nga ajja ku Mukama waffe Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam agamba namuwulira Nabbi sallallahu alaihi wasallam nga agamba idha arada Allahu biqaumin adhaba, nti Katonda waba yagadde okubonereza abantu aboononefu ku nsi agamba nti aswaba al-adhaba man kana fihim, ekibonerezo kibuna. Nga waliwo abayitiridde okwonoona, ekibonerezo kibuna. Agamba thumma bu'ithu ala amalihim, Katonda n'ayawuliramu eri ku nkomerero, buli omu n'amuzuukiza okusinziira ku mirimu gye. Kale bw'otunuulira ensi ebibi bingi, abantu boonoonye ku mikutu gya social media, abantu bawemula ne bakola ki ebintu ebinyiiza Allah subhanahu wa ta'ala. Naye nkwewaza okubeera nti ojja kukola ekintu kiviireko ate n'abakozi b'ebirungi okubeera nti bafuna obuzibu. Kale mwenna ne mbagamba naddala abagezezzaako okwekuumira kumpi ne Allah subhanahu wa ta'ala nti munyiikire okubeera nti nno musaba Allah subhanahu wa ta'ala n'okukola emirimu emirungi nga bwe musaba obutabatuusaako bibonerezo olw'obwononefu bw'aboononefu. Era ekikulemye mu mwaka guno gw'ofundikira, yongera okwetereeza eri Allah subhanahu wa ta'ala okisuubire mu mwaka omupya insha Allah. Naye nkugamba atebeera muyambi n'eri abalala, teweefaako wekka. Allah subhanahu wa ta'ala agamba mu suratul asr nti wal asr, ndayira omulembe, innal insana lafi khusir, omuntu gyava ne gyakoma yenna ali mu kufaafaaganira okuggyako bano wammanga. Agamba nti illa alladhina amanu, okufaafaagana okugazi kusobola okubeera ku nsi ne ku nkomerero, naye agamba okuggyako abo abakkiriza wa amilu salihati, ne bakola n'emirimu emirungi, watawasaw bilhaqqi, ne balaamirigana ku bulungi, watawasaw bisabri, ne balaamirigana ne ku bugumiikiriza. Si nti ye ebirungi ajja bikola yekka abalala abaleke oba bazikirira bazikirire, wabula akola ebirungi n'abalala n'abalaamira okukola ebirungi, n'agumiikiriza n'abalala n'abalaamira obugumiikiriza. Bwe bukkiriza espiriti gye twetaaga mu mwaka omupya, Allah waba akumazizzaako omukadde n'akuyingiza omupya. Walhamdulillahi rabbil alamin.